Radio 4, Radio 7, the Adam Kungu. Nina Honorable Kabyecho Photography Minister wa Uganda afunanyizibwa ku nsonga za Kampala. Honorable. Nti kati goyinza okuba ng'olina akawala koyogereza n'ogenda ate okuba bannyina b'omuwala. Wanji? Bw'oba olina akawala koyogereza oyagala kawasa. Kati ate nyinza okugenda n'otandika okuba bannyina b'omuwala banaamukuwa. Tebasobola. Oba akawala kenyini bw'okasimbula empi kajja. Kagamba jenda gawakola ki kale kati tugeze tukyogereza obuwala nene bannaffe ebigambo baleeta bingi kubanga bulijjo omuntu omunafu ebyo byakola naye nze ngamba oba oli munafu oba okoze otya nze okyange omweyogereze takusuuza kaki kayanzi kange era nebaza nnyo bannange bonna abantu baffe abakutogambye eno y'ensonga semasonga so mwebali nnyo mubeere bagumu ekintu kireka twakimaze dda akaluka kati tulinda bulinzi ono mu central omuyaga nga gwayitira omuyaga ati omuyaga guyita mu kibira kati ffe ekibira tukinywezeza era sagala na muntu abeerawo agambe mbono biki by the way abantu omukisa gwe bafuna tebaddamu na gulabako they have misused the opportunity gye bafuna kikyo njagala kikubulira addamu Nope ya misusing opportunity a golden opportunity tebaliddamu girabako ayina bakataano ate tano mbana kati bakyawera tewawulidde nga n'omuyaya agamba kale nange kambalinde bali mukuyombagana gwe twamudde simanyi ono naye agenda agambe banne mwe bakyali naffe maani temutulaba wobiki esente iyi twabalabye mu lukiiko no balina ababaka 5 mu 5 oloza bakyawera mu Buganda mu Buganda ne mu Busoga goza bakyawera mu Busoga balina musogo ne mu Bugisomu so ntoto 5 nenga kwa 5 bava kati bonna tugenda bafulumya tebakyawera bintu bibi wenjogerera kati baba basigaza ababaka tebasuka 3-5 ate ekirala abamu bali okulinda time omanyi tulina emyezi gyaffe nti 6 months towards the end olangirira ndoza that is bali ndo kwa mkekibiina kyabatamadda bali mu kivundu nga bakyaweereza tebaweereza bantu kati batya kuti principal kuswala biki kyabatamata ne principal atandise okulajana kale mulinda kale nange mbaliza ani go kyatiisa blood ebintu byakugezeeko da they misused an opportunity yes gwe genda buli mu constituency limu mbaka wannu tutandikire uwe nakaseke central obabuuze okoze eki bali muduyi nakaseke central wano mu Kampala eryoki gwegeno obuuze nti omubaka wa Nuupu okoze eki tugende nga tubuuza mu constituencies ez'enjawulo ojjako kati ewaffe omubaka kye yatandise okukola adda ku mikutu bannange bebeerayo omukolo mumpite wendi ng'omanyi ogenda nze saawa eno ndi mu kubonaabona simanyi how to offload functions bakuyita buli wamu nze muntu eyadeployinze buli mugombolola abantu 10 nga ekibaliko mwatendinge function on behalf of the minister nengo lyafa wakiri nsindikira omubaka ne bwansindikira obusindisi omuntu nze kimmala omwoyo gwange guwona jasiba abantu bawulire koti minister abaddewo minister omukolo yakutegeddeko minister omukolo ekyo kikakimala so abantu by the way so omukisa gwabayita mu myaganya gye yes naye mbadde nduza beyongera maanyi nawe kati manyi ki bana abakayanira jukira basooka ne bakayanira 5 kasangola balida nga atandise okukayanira ebintu ebiri trivial obuntu obutonotono ng'omanya agenda bakayanidde 5 ate oli nti wali akawumbi ate ono simanyi biki kati nagenza okulaba bakulietiza akatiimu bevuddeyo n'akagundi simanyi ono omukristu tumuloopa alina amaka 2 ebyo mu Uganda those are nonsense musajja mukristaayo naye alina enoneri but at the end of the day musajja Muganda true African waliwo ebintu byeterimba by the
I can stay bichi oba bichi ne my back is like tekola mawulire akaluwa kamazedde buno bonna kati ndababirimba kino gwalinako nkugambye mu myezi 6 omwaka ogujja by January February ogenda kulira ebibiina 3 nga babiranga ebibiina 3 waloka tabagamba jangu wano jira mu kino avaayo ne waliwo abagala okuyigira mu kibiina ekyo gezaga lutamaguzi yage yava mu dipya jeno mu nupu oyo muganda wange yetu mwezi baako oyo ye mu maji tasobola kati saawa eno bw'oba omuwagizi wa nupu olinga bw'onoddira empale enkadde empale enkadde esense bw'oba omuwagizi ewa nupu kati olinga bw'onokwata empale enkadde esense buse n'ogikuba ekiraka naye nga watogikuba ku kiraka kinne waayo kati oba omaze okukola ki okukunama kwa kino ekiraka omanyi waliwo empale bw'ogikuba ekiraka fe abakulako mu kubonaabona nga n'ekiraka bw'okizzaako ate n'ekiraka kino kikomplaininga gundi nawe osusiza no nkubulira no ngamba kiraka kinega gundi osusiza kati yeye embeera eriwo kyalegeze dda so kati mbasaba wake up mutandika otutunuulira ate by the way naffe abamu naba enalimu abamu nabo bagenda abatakoze abatakoledde bantu omanyi okukolera abantu byanjawulo n'okukyamusiza abantu byaki byanjawulo abantu basinga besibye simanyi erethe camp simanyi biki butenti ebyo tokolera ebyo tebikola bantu katoji si esanite yes naye ate mu kufula omulimu ensa buli muntu yeetaaga obukuumi security nti lwaki nti n'omulimu gwennyini tegulina security of the job ate injalinga ne security y'abalala nti ebyokwerinda by'abalala bikosebwa olwa boda ndowooza wano kantuke n'okusaasira deputy road mayor wa Kampala eyafiirwa juzi wike bamukubira amasasi wano entienda yes naye nga issue abaagikuba nandaba mukyalaga ne badda ku boda ne bakola ki ne bavuga ne bagenda ebyo nno byanjawulo boda ne boda byanjawulo byanjawulo boda yes boda yes pichi byanjawulo sibye bimu anjawulo ebicho boda yeyo boda etambuza abasaabazi majority ze bavugiramu naye boda yizo giyita ka pichi konna akagifaanana kati wona balina obwani boxer osobola okubira Adam ne boxer yo naye nga okujja wano TV nakweza waka bajaji naye tebajja mambo oli muvuzi wa boda mbandi naka boda naye olina boda olwo pichi ate ze zine ennene kati ono wa boda yo yakozesa epichipichi eyo kwazi ona pichipichi naye ono akozesa ka boda kanfeke twakazaako boda ka bajaji ani bokisa bichi okukola omulimu nga gwe mulimu gwe asaabaza abantu lumojja kuleeta ano maweja abimanyi bw'abi-interpretinga bulungi nnyo by the maweje ekitalo yafiirwa sezaala we bamuziise lumpewe ku lwomukaaga matata wa mukyala so kitalo nnyo naye kati boda eyo tugamba owai bw'obanga gwe tokola mulimu gwa boda tukwagaza helmet tukwagaza ne reflector naye tukola mulimu gwaki bw'oba okola mulimu gwa boda nga gw'osaabaza bantu otwala bintu omulimu gwe loadinga simanyi oza ebiki waliwo ba transporters nga guvu simabayi beeta ba guvu oba groove waliwo ba transporter abaabwe batyo gwe tukwagaza helmet ne reflector kati olw'okuba ezo company gw'omulimu nga safe boda biki safe boda ate yeetambuza bantu naye eno yo groove oba something product bakumutuma emmere bikiye kati gwe tukugamba yambala uniform ya company yo ne gundi kwazi already zirina ba glove glove yes kati tukugamba nawe wa glove genda otekeko ekifaananyi kya rider kigendererwa ki security anti olutugenze eri sanite tugimaze kati security gye tuliko kati tugambe kati mu security
mwe muli uniform kati ate genda ne ku safety kakati bw'otandika okuvuga ng'okola boda radio for stage gwate tukwagaza ekifaananyi ekyo kiwala code kiwejja tulaga okolerawa olyani namba yani stage gundiwo yani bla 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 tiboba oguddeko omutawaana nga tugamba owaayi Adam Kungu omukozi wo Samula wuuno. You just scan. Yes, and we call you. N'ekyokubiri bw'olaba ekyo kati tegeera kye tubadde nga twogerako security cameras kati gwe buli nguudo zemulaba ze tulima amatala ge tuteekako buli ttaala buli wobala anyway sijja kwogera zimmita naye papa waliwo security camera kati ate security camera yo olukuba mu gundi y'emabega wano information eyo nanga tugifuna oba mu maaso kwaba girinkinga ne security ne kamera za police kale kanzite za police ekitegeera kakati ekyo kimu n'ebirala of course n'ebirala kakati boba oli ku autukenze mu byokwerinda kwa biri binene kati boba nga tonoonya bya road safety entambuza y'enguudo obulungi okwewonya crashes bazita crashes naye gwegambe ekigambo kimu accident ez'olulimi byonna sibitegeera ebyobulamu tukwagaza helmets bbiri olwokuba mulaluse nnyo baba mugudde nnyo emitwe gyabise mufudde nga mbadde temuneetegekera era abasinga ababodaboda abafa bonna bali mu purgatory abakatuli kife gye tugamba mwe abasiraamu simanyi byammwe oba bakuleka wano paka malayika wekupa proving bakugamba nti oli safe you go naye ffe abasinga bonna bali mu purgatory lwa nsonga bagenda tebeetegese. Purgatory kyekifo mukuumirwa emyoyo egikyakenneenyezebwa oba giyingirewo akatonda oba nedda kati bonna baggweraawo lwaki babanga abesse beetuze bafudde nga tebannaba kutuuka kufa kakati omuntu gwe batondera nti ojja kufa mu myaka 8 yagenda ne yeeteeka mu kufa ku myaka 25 kati ogenda n'olindako emyaka 55 ku nkaaga oli mu purgatory yo mwoyo omuntu omuliro nga naye nga guli musaamusaamu paka tunakuteeka eri bakwekenneenye kuba kakati opapye abamu nkugambye abamu batuuka ne wakatonda ne bebeekangira ku main gate malayika Gabriel n'abuuza atunaza atya nze natuse dda kati n'emisajja bimukalubiza ogenda okulipotinga ewa mukama we baibe bino bireeta ine simple man abantu babitegeere nti abantu baffe bafa tebannakola ki kakati atugamba elements meka kati kugenda kubeera musango gwe kungu owa boda nange kyofago weetisse omusaabaze senga fembi tubeera ku boda eno nga tetulina element mwemwe babakwata oba gwe ng'oyambadde nga nze sambadde bano babadde bagamba nedda abakwateko n'atayambadde tugamba ayirambaganye nedda bombi babakwate kubanga mulimu gwoggwo okulaba nti kyofa ntudde ku bodaboda yo nyambadde elementi ekirala senga gwe anvuga toyambadde elementi nga nze nyambadde femba tukukwata mulimu nze kyofa okugamba kungu mukwano please teekako helmet kati abadde beekwasa elementi evuga abantu bangi guleyiyo nedda guleyiyo ekyokubi twagala kolagana ne ministry ya health waliwo buno obuntu bukap tutekenga ku mutwe tebugula na sente nyingi singi ndooza nga 5 10 okateekako noyambala oba sanitizer nogenda bana ebintu bino waki tubyogera bannaffe e Rwanda abasajja bano boolaba wano bagenda ne bavugirayo babeera mu mateeka mativu olukomano ne bakola effujjo kubanga eno babanga abazze wannamwandu nyumba ya nnamwandu buli omu asalimbira akola kyayagala bwe bagenda e Rwanda era baddalaga mwe bakyali ekiri e Rwanda okimanyi n'okukwata obukwasinga oli ku pikipiki bweti nga tolinaako helmet e Rwanda bakukwata naye nga tovuga oli awo otudde nga bano batula ne basimanye bakweta kusuula ndaaya lwaki tujambadde ziriridda wa ate seebere ng'ogitaddewo nti okay ate tewali awoza helmets ne ababodaboda yes kati tukugamba
mu kukuuma obulamu bwo buli wa boda alina okutambula nga ataddeko helmet naye nunu gwetise alina okubeera nga ne helmet simple. Okay. Era wenjogerera nti Ministry ya Works emaze okukwatagana n'aba UNBS ne bafuna ne helmet z'abaana kati bano ababadde beetika obubebi nga bugenda ku ssomero kyekyo. Kati mwabeetika abantu abasukka omu ku boda ojja kukwatibwa because tosobola kukwata abantu basatu nobateeka ku boda emu ne helmets. Boda is made for one person and one passenger, one rider. Yes. Gwe kateekako ababo tukukwata because nange mbadde nkyebuuza Rwanda kikola lwaki wonde kikola bano bintu byakudda mu kutujooga manyi abaganda bagansi manyi ekiwuka ekitaluma yente y'abato kati batufudde nnyo ebiwuka ebitaluma naye nabagamba mubeereko yafu. So helmet zino zigenda kuva weziri oba ogula piki efuluma ogula piki bbiri helmet bbiri kati gwalina omwana nga omutwala ku ssomero olina omugulira ka helmet kaabwe abaana ate kati olwedda abaagula edda piki itiizoke bagende bagula endala bagenda bagula helmet gye ziri noma. Okay. What about reflectors? No, reflectors zino zijaketi ezo bagenda zigula watugamba buli division ejja kuba ne kala era balina kala ya lutukachole tugenda pilotingira mu kibuga then tumale the whole country. So kya Kampala kyokka ate kati Ministry ya Works ya Kampala yokka kyovula nze ngenze kulwaba yayebanga be Kampala bakyalimba gamba alalo tufa tyatu bano banaitulongoose mkyembaddeko era tugenda basinkana ne week ejja tulina meeting esembayo nabo kati abavuzi lero tubaddemu abo bansuubula ba finance abaki katugenda kuba no abavugira ddala zi boda. So atenze zavuga boda nga bwogambye gwe kati avuga piki ogenda okole genda odda waka nawe tukugamba yambala helmet ne reflector olina okwambala reflector ndine suuti yange nga bwendi ng'ogiteekako reflector tukulabe ng'ovuga tukulengere nti yaddamu agenda sebo eteeka bwe libalize bijja kusoboka anti ffe ebyaffe obimanyi. bwe mba nzikirira mba ku radio phone nzikirira nzira kisaasi nensanga omuntu ona ntwalaako munnange nga tukukwata ogwo si mulimu goleka bali abannannyini gwe bagukole naye bw'oba oyagala omutwalako beera ne element no problem. eyokubiri twaba abayindi bagira bwe batika boda bwabwe ne bateekako elements bbiri ogenda okulaba atudde munna alina naye alina because I think really this has been long overdue honorable abantu bafanya ngotula ku pitch nolaba akuwesi yalina helmet nze mulimba nebuuza ndi bwe tufuna accident nze sijeetaaga kiringa kutambulira mu taxi driver ya ataddeko seat belt naye baavuga nga tebaziri bagamba ate ne police tebifaako mu taxi ba passengers tebabakaka kwambala seat belt muli kutuhumiti my concern katugamba mikwano mwambale ate manyi bajja kwogera bingi tizoke ebikolimo by'enkoko tebitaki kamunye ate training yakomawo erwa zonna bagenda zikola zigenda kudda actually it's gonna be a massive training era bakyanoonya amasomero gonna gaggweyo on top of gye twalina omwenda poliisi batuwadde waliwo ne gundi yatuwadde ebisaawe tuba tugenda tukolera nozwa gye tulaga bonna badde mbabangulwe basomesebwe na bino then bemala bino bakwe pamiti kubanga tulina abavuzi bangi abatalina pamiti ndoza abavuzi nga 9 ku buli 10 tebalina pamiti 9 ku buli 10 tukuwe pamiti era pamiti okuvanga lumu August omwaka guno eya boda twagenda ku kintu kye baali basaba nagambako nga tuveeka weweeta lanazi pamiti ya mitwalo 4 IOV ogende wa inspector of vehicles oba oyo gundi wa police atukebera atugezesa wa mitwalo 2.5 kati oyagala pamiti ya mwaka gumu mitwalo 10 bogata je mitwalo 16.5
bw'oba oyagala pamiti ya myaka 3 gye mitwalo 13 bw'ogattako 62.5 kugwa asookera ddala si gye mitwalo 19.5 bw'oba oyagala emyaka 5 okwata emitwalo 25 n'ogattako na ziri okitegeera gye mitwalo 3.1 ng'omaze kati bw'oba oyagala okuzza obuzja pamiti yo ya mitwalo 7.5 omwaka gumu emyaka 3 ya mitwalo 10 emyaka 5 ya mitwalo 2 komaze bino bitandika eno special nkugambye nga lumu August ogw'omunaana eno special offer yaba boda bokka togenda na motoka yo gwe Nulu wangamba simanyi gundi yaweddeko driving permit tokwata 2.25 mbonawulidde minister agamba 2.5 gwe twala 3 gwe nagenda na 3.5 well ate ine cha boda okutandika bitandika ddi okutandika okola ki bino bibadde ogamba helmet anti tugenda kukola consultation yesembayo next week awo tugende mu minister wandike regulation yagituwe nga obitandika ate kasamalo kastajeno katuma namalo kukopa bwati nga kopinga jukira boba ina ne radio message nga gundi etandika ogwayo traffic nga batandika ogwayo nga n'aba crime bana abalala security agencies nga nabo batandika ebyayo buli muntu alina omulimu gwe buli ministry buli kitongole kinawo kirina okukoma nange nina ogwange ogwo guli kinga minister wa Kampala mu zoga zino banti birimu ebintu biri nze mba wa stage n'okuligistaringa abavuzi kuba kati ntamiddwa n'abavuzi mu Kampala mwali mu kuwandika ne tubako byetutuuka nti politics natuzanyisaawo ne batusweyinga naye kaka tuli serious kati nze mba wa stage mbawa abavuzi mbawe n'operation permit mu kibuga si buli muntu nti ajja kubeera mu kibuga tujja kendeezaako ekyo kina anyway so abantu abo bateekateeka okuwakanya nga bwe baakola mu nteekateeka zirimu kitali akyaliwo kitali atanajjula tukooye kitali atanajjula so balina okubeera careful honorable nja kusaba you help us repeat ku nsonga ya charges ku permit kubanga oluwalage nti oba president zebasuubiza simanyi bakufunye bubi oba bitegeera bulungi bya president byayogera kakati oyo alina omukisa nti bw'aba yagezaako okwagala okuwulira kati the champion mubuulira kwaba nina okumanya nti okuva etwajja ndowooza nze champion waba boda obadde ku nsonga ya boda anti nze ndi kabwaka gundi bwe nnuma sita abakoli abakayita kapongo akabwaka akanansi bwe nnuma sikola ki tota kakati pamiti kituufu ya mitwalo 10 ey'omwaka ki gumu bw'oba oyagala emyaka 3 emitwalo 13 eyo gye bajja ku mitwalo 23 nedda ku mitwalo 13 yes bw'oba oyagala emyaka 5 ya mitwalo 25 neva ku mitwalo 35 abajjukira bakimanyi ambassador wabakigano kakati ate kati oyo yali badde awuliriza ddala wamuzi wa boda yes ate abitegeera nali badde nsubira abitegeera kuba yaliwo naye mu kyo waliwo cost ezitali saidi eno cost eza URA ye cost esooka nti omuntu atandika obutandisi nga tafunanga ku permit basooka ne bamuwa kye bayita learners permit n'agivugireko emyezi emeka 3 mu mateeka g'ebyodduka oyo abeera under instruction nga bona ovuga nti gino emmotoka tugenda kuyigiriza mu motoka olina okukwata kwa sitalingi bwoti olina okubeera ne permit gye bayita learners permit nti eyabayiga bagijje ku mitwalo 6 ne bagiteeka emitwalo 4 era eyo bw'omala ng'ogenda ofuna pamiti eri ontegedde bulungi kakati waliwo pamiti endala manya obwetumala waliwo IOV inspector of vehicle aba atesitinga
agezesa okulaba ddala Adam je tugenda wanegonde benalize njige motoka nagenda mu driving school nenjiga okuvuga ne bakutwala basoka ne bampa learner's permit then ne bantwala wali nengezagezaamu awo nga waliwo instructor ne bakubulira ekyo kukola awo down Olivans kubano siba bane balaba matala wetolole bateka ebipira bwe bitinga mukaaga so oyo IOV wa police era bwamala yakusayiningirako n'ogenda osasula eza permit wali mu bye twite za URA n'ogenda gunde bakuwa permit yo so mu bumpimpi ye permit kati saagala mixing sente za IOV ne sente za learners era kituufu permit ya mitwalo 10 permit ya 10 toyina wolimbye kati ate bwoddayo ng'eweddeko ng'obadde ya mwaka gumu kati toddamu sasula kirala kyonna osasula 7.5 ogenda bugenzi wali ku URA ng'osasulayo mu banka shwe ng'ogenda wali ku bagiyita batya ku Uganda Railways nga bakuwa permit yo teriiko mbu atedde naggulu kati bw'oba wa mmotoka anyway saga kibatawaje sengo badde wa mmotoka ng'oyagala okuteeka mu kirasi ng'ate oddayo wa IOV kati nganze na kirasi nesooka nga njateeka mu ndala gye tuyita ennene B simanyi ero bisi ng'oddayo nti kati njagala vuga mmotoka oddayo buzi wali oddayo naggulu ne bakonamu ne bakutestinga yateeka waliwo kirasi D kati njagala vuga basi kosi simanyi taxi oddayo bagikuwa yennyini eno ogivugamu ne balaba kubajjukira obadde ovuga buno obwaffe butono buno obwaffe okitegeera kati okuddayo ovuga 14 seater eyo permit nayo ndala kirasi ndala kati olina kuddayo gedyeteeka kati enguzi beba abasasula emitwalo 8 meka nguzi kugulirira yes ne bamuwa kirasi kuba ate bw'oba ogenze wali egundi ku Uganda Railways ofuna permit bo tebajja kudda kumanya nti oba tewagize oba tewakize kasita IOV abakusindise kitegeeza wayise ogwa bwe sikumanya omanye okuvuga vuga mutulabi kwane in fact ogenda otuukayo nga n'ebipapula byatuuseeyo dda nga batuwa ebbanga ttono myaka 3 anti wasasula 3 kuba amwaka ogujje neyange olina okuddayo n'ofuna nze kati bwe nafuuka wano omuminisita wano ng'eweddeko ne ngamba omugezi bino kansasulire ddala ekisanja 5 eyange ye5 naye bwe ngenda senga njagala saawa eno banteremu kirasi endala ate nzirayo wali IOV ne bampa kirasi eyo automatically n'ebundi eyinza okumovingako simanyi bwe bakikola kakati so boda strictly musasula emitwalo 10 okufuna permit naye gwe atanagifuna olina okuyita ewa IOV inspector of vehicles kati okuyita ewa inspector of vehicles olina okusasulayo emitwalo 2.5 owa police gwe bayita inspector of vehicles nakugezesa n'awandiika n'asindika ebintu wa mu URA n'abisindika kachole ku Uganda Railways okulaga nti oyo amaze okukola ki okusoma kakati oba obadde ovuga oba tubadde tovuga feyo tebitukwatako kubanga obadde ovuga bya kyenjenje bira mpango kati olina okusasula learners tukuteeke mu process so sibi ebyo mbo nze ndaba boda mbadde njimanya obadde ogimanyi mu bukyamu kati twaga ogivuge mu mateeka oyige enguudo junction box oyiga makubo oyige sign post sikusanga leero enge kulosinga kati train yazeewo n'ogamba awo magulu 10 eyiwa omusenyu kwa hivyo byonna nalimbira byeko sign ya leero nti awo kati magulu 10 eyiwa omusenyu so kakati ekyo kyo tekiriko nti obadde doyi ekyo kibalina okumanya category eziri wano za boda eno special class group strictly border gwe tukatogenda n'oteeka empale zunguja osimanyi nawulidde minisita agamba wa boda gwe w'emmotoka genda procedure zo ndala lwaki government efocusing nnyo ku boda anti be bangi kati gwe awali abangi olinakola ki no kyengamba waliwo otandika security safety nakugambye waliwo SSS security safety sanity
kati wakyombuuza gwokimanyi saawa eno buli akola ekikyamu abeera ku booda oba ku boda kale katwogere bwe tutyo ate okimanyi boda yeyingira buli wamu kati waki tetugifokasingako njeke tumala ogikwatakwata mwe tuli tulitereera segedde mukwano pulira katugikwatemu erina ebizibu bingi. Alright. Tudde ku nguudo waliwo ansindikidde message wano erinnya talimpadde kyenkoze byege minisita mugambe enguudo mu Kampala zikyaganye kati Kampala erina ssaawa eno olwaliro wetwogerera jaamu afuse jaamu tolina woyita enkuba etonya lwa binnya mu nguudo oyo bwagambye tolina woyita lwa binnya kakati oyo alayika yakava e Dubai oba abadde ku kyeye Canada naye Canada mulimu ebinnya mu Toronto so tetugyegomba nnyo kubanga baba bakava ku byeyo beboogera bwe batyo naye kati Uganda tugamba tuli yaddeko ng'omu byomweru yaddeko ng'omu byomweru ebinnya tubikozeeko SFC yajja netuyamba ebinnya bingi nnyo neziba square meters ezisukka 8,500 manyi potholes tuzibalira na square meters batuyamba enguudo kati tuzikola kituufu kati jamu abatawanya neta batawanya nti naye abatawanya okuba nti enguudo waliwo obstructions mu ntambuza mu nvuga era kati enguudo ezisinga abamu bakola kiro yes kubanga nabagamba abaayi ekonomi mugyonoona mugiregireeko bagira bakola eno December kati bo kyebakola ekiro saawa 4 nga baggalawo olusaawa 2 kati gwe bwoba olina okutuuka ewo ku saawa 12 n'osooka okyamako ewadda mukungu mu lukiiko lw'erosi wano ku lubalaza munyumyemu n'ojjukira nti kangendeko ewa Kyofa kutusaniya gwe byo tubitegedde sena kyentegedde awo jamu ajja kukola ki ajja kunkwata osanga enguudo zimazisibye osanga bazisibye kati nga liyale tulina kyakikolera naye nga by and large twebaza Katonda kati ndabira ddala ng'enguudo zitambula era omwaka ogujja tukutuukira mu mwezi gw'okutaano awo onoli ezo message nga tezijja bajja kugamba minisita Kyofa bebale bakwongera ekisanja ekirungi bannayuganda basiima era kati mbeebaza okugumiikiriza naye kati bwe tuba twagala enkuba malungi mulina okungumiikiriza eno ye pain gye tulina okuyitamu kati genda emukono nkugambye by March ojja kulaba ekiri emukono n'owunguyiza okutuuka noga kati ndi mu kibuga emukono emukono zo zibadde zafuka mpompo kumaza walumbe ttanda wano ekira ngenda nakulunkinga ndowooza ngenda flagginga waliwo abantu ekira benjagala okubuulira oba okulabula abamu actually petrol station 2 Toshi Shero wano n'abantu alanga bana ekinnuma be bantu abasoma tugamba mikwano gyange nze sina sente zigenda sasula ttaka nemba nange miti eno eno mugimpe nsobola obalongosereza wano drainage mbuze nedda natabuse ekinaddako mwe mumanyi because the whole committee wants a road gwe yasoma nze kinuma be bannayuganda nti eyasoma ate yakola ebyabataasoma ate ataasoma n'akola ebyabasoma. I don't know what's wrong with this country. Nosanga professor nga byakola bikuswaza ne bagamba oyo musajja gola ba doctor nawe noti oswalo muyita PhD ngate nosanga wa P4 no munyonyola ensonga naga kuba tabani leta ntekeko omukono twafadda abamu kati je tuyisaba kubanandu nega Museveni awangale nelile kuba lya fali tukoledde ne abasoma ate bibakola ebyekintu ebyekisalo. I'm going to do the last call bwe bigaana ekinaddako nange mujja kiraba. Atenze koliki. Omanyi kyayamba Magufuli derate Tanzania. Hibyo.
leo hii simanyi gundi ya nini ya kujenga barabara nti yes toleta mambo yako usilete mambo yako lakini hakuna pesa ya compensation nti yes nena fine tulisasula for now kubulitewo let's do the road omusajja in a very short time ya changing Tanzania like hell nakati kwe bali tukitaza nolaba makubo nolaba nekati fetuli awo buli kimu anyway kiru kyabwe bo land question nayo etuyambako lero weka satu ateka mu constitution land belongs to the people Allah you can't develop teri say kuze ekula nyingi land develop belongs to the people ekyo kikula manga nga government inayo wadeka powers ka government I can revoke empisawo omujja mutukyalota tukyalota omayole ekisinga okunako do you need a road oba oyagala we need a road kati unolaba wafu omusajja nagamba ngola nebyasaba temuli waliwo ddagala simanyi mululuuza simanyi mukonzi and you want government to pay that nengo kimeti n'oluguudo lwekuleetedde egenda n'ettaka lyo ligenda funa value we shall jump tujja birekawa titulina kyakikole bino bibiremeseze enkulaakulana yes banikamba buli waliwo time otukanga bitamanga bikowa this is terrible aposhinga kino n'abantu bannansi baposhinga kirala okubeera atemisa we Kampala mukama Katonda you need to be sober bitagaso bite yekike kya wagula otherwise oyinza n'okufa stress nolebya ddala omuntu ekirinti ekiriyo nti amazzi gano gakuyingirira oli ku mwala guveeko banzalira wano siva wano naye nga akugamba bamuzalira wano wa myaka mukakali mukama Katonda benjogera mbu kyofa ayogera bubi kati mwagala njogere bulungi mbagazaaki olwo ebintu byogera nti ekizibu kyenina kati difference eriwo kugamba bantu maki mazima this is wrong waliwo nagamba oligenda gwe bagamye najja kubafiirako awa tuga nti kugenda kinanga kituusa ekiseera kakyekyo destiny Katonda bw'aba tusiza kwetulabangako abantu balina President Museveni okuba 86 webali ate tolabako abajja enkya ne webali so nange nekyofa akaddeko kana katuuse nga swi ate abo abanneesungirako beesunga empola ate nze bakuba akavulu nange nja kufuka gooli nti nyendanga bwe najja radio bayina bwe bakutumidde baani emasindi wabaddeyo nepitakawo ne ku radio 7 koza abaye mukama simwe nabaddeyo nanyiza awo mama bakiyita ziringa mailo 8 ewa pastor Eric Ministries netutambula kilomita 5 bebangambiraga tumuwulira ku radio 7 koza ate ebyo byebikire koza mbera ku radio 4 ego koze nepitirawo awo naye bansanyusiza nnyo ab'emasindi bannange naliyo ku Lwomukaaga ab'emasindi mwe bali kunyaniriza bulungi twalina omukolo gwatambula bulungi ndowooza tulina omukisa naye ate ekizibu ntandise okulaba nti okusomesa kikulu nnyo mpozi tuli basomesa tulina okuddaano tusomese kati ono simanya eyita ambasada wenkyukakyuka atabadde aleese bulungi naayitawo kati kansoke ngamba abantu pulezidenti wa Uganda bamuyita Yoweri Kaguta Museveni generaali ye pulezidenti waki wa Uganda eyalayiranga ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano 2021 period paka 2026 pulezidenti jeno w'ekibiina oba pulezidenti w'obubiina naddala ekyo ekyammwe kino ekikubya abantu egundi eggulu Kyagulanyi kati njaga kuva leero bano abalina endowooza ng'ono ambasada bw'obanga ogamba pulezidenti ogamba nga pulezidenti wa Nuupu mujasula abaana PCV tokoma ku president kubanga ebyo byebeerabira
nange mbere yo jula mchalo president waffe president abatumidde nomubuza my friend tulimba bana alole yo kubabuza bamito Livia Lutayo mukube bayimbo nti president oyina message kijali tialuwa ayogedde bigambo bibiri ekisooka oyogera ku president chi president wange wanupo oba that was good ekyokubinanga nti message njirina mwami Museveni tuwentebe yaffe kali kakati oyo mu ekyokubiri nakugambye tosobola kuwangula na bululu milioni 3 n'otwala Uganda tuyida abalozi milioni 10 na 315 tutera kulona milioni 12 omuwanguzi alina kubeera ne milioni 7 senga babeera 1 on 1 bwe babeera abangi omuwanguzi alina kubeera 5+ millions bye bitundu 5 mu kimu kakati bwolaba tubiwezezza 51% tutulimba tutumalira biseera kakkana niwakuvu okole ki kakane ekyokusatu kyebayita learners permit tekuwa lukusa kuvuga nabagambye nti ekidduka kyonna bw'obeera n'ekigambo learners permit ovuga under instruction kati gwe ssebo ow'enkyukakyuka bino bye mulina okutegeera muleme kuwubya bantu kyenva mulaba mubawubya ate 226 eyo yo katandika okulowoleza ku 256 gwe bwoba omanyi nti kyofandi wano ndi minisita 226 eyo tujagala nnyo singa ekirala kyonna tandika okulowooza 256 toddangawo nakuwabya abantu mu 226 ogenda tukola ki we are here gwe kakkana munyone kuvu mugende mwetereze muve mu bye babawuddisa so bino ebisigadde byebyo oba boda bazikwata of course police tesobola kukwatira boda bwerere baba n'ebizibu bingi saga lumunja kujja nonyonyola ebizibu lwaki boda bazikwata nawe nyine ojja kikkiriza Lubuka Andrew akugambye greetings to our MP in waiting Nakaseke Central Honorable Kabyecho Fatugabye NRM would be here NRM will be here to step back. Internal fighting is also becoming a roadblock in Nakaseke. Honorable Chofa has flagged the NRM Kuntiko campaign and a number of youth have come back to the mighty NRM party, but there is a giant NRM MP who is seriously watering all Honorable Chofa's efforts. Obyotabonabona nakugambye wabiriwo ebiraka ebikuwa kumpaleki enkadde mwe muli such people ate kyabo boli na jolaga tuddanga muno yanukulembwa ezibogola ngoli ku lugendo kati abo bonna abo intrigue babutwalinga embwe ezibogola ku lugendo lwaffe tulina dukola ki and we should not waste our time. Okay. Nze jaganyuma ne gana mutandiko tega don't waste your time ngotambula ku lugendo. All right. Tukomi one. Ejo miti nze Adam Kungu wamama na Uganda balamusiza katikiza ngatusibula sibulo muntu ogu abatabani banga abe Gaza Magoma group Gaza balamusiza okay mwenna era mubere bulungi ate ekintu kya fensolo ku kizigo kwekola ki kweli tugenda kujja of course tutandike programs zaffe tuzimaleze mwanyi zaffe kati njagala kwata ku mizikiti ya makanisa nga maze okay. buli ya muzikiti gonna ogulina ettaka isuka yika 2 emu mujimpe tugisimbeke mwanyi okusobola ofunira omuzikiti income sente bino abantu babaka bibadde bakola ebyo tebabirowooza alako okay naye muve mu buno buki gasiya mu biveeko mwebale nyuze Adam Kungu tuddemu nga tuzzeemu tukwatagane kusanyuka TV gw'ensonga eddamu lunaku olw'enkya